Nanda fisheries sector yatawo fish protection unit ekubakukuba ekibooko nakutemula bantu alogika eyanamu okutegeera lwaki bali babateranga authorities eno bataye fish protection unit yakuba kibooko nga minisita mu office ya president ndakusaba otulambulireko ku policy ideology ya president ku nsonga lwaki eno abavubi yasalawo bagemesa mundu bale yasalawo kuba wa input nungi ogere kunfuna embi n'okubaliswa obubi kyakusa mulungi nti mutabani wange ono ali wano ate era ekiseera ekitali kyawala ndikuyita wano ne minisita agemebwako ensonga eyo my sister Helen Adoa tuli kujja straight ekizibu ekyo tulijja kyogerera wale nga tuli ku Nanda kubanga ekyo tikigwa wange aye kigwa wa my sister Helen Adoa nakola ku nsonga era fisheries era ndi kumubaleetera era tulijala mobilizinga twena tube wale ku Nanda buli kizibu kyona ekiruma abalunnyanja tukimaliraawo tuveewo nga mwekayikayina emitima. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.